mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo eyambuziza ekibuuzo wano nga mbuuza nti waliwo omuddo gwe nayogerako, omuddo ogwo nga baguyita Mbula Butuliro oba Mbula Butulu, waŋŋambye nti gwameze mu compound yo, gwameze ku buti obuli mu compound yo. Omuddo ogwo gwe bayita Mbula Butulu okugwolaba ogwo, nsubira gw'ogamba ogwo, wabadde ombuuza nti teguba mubi okubeera ewaka, nti olaba kalandira ku muti, kalandira ku buti kalemedde mu compound, akantu ako ke kukolaba oba omuddo ogwo b'eddagala eryo liro lyolaba baliyita Mbula Butuliro oba Mbula Butulu keeko. Ekisookera ddala akadde ako si kalungi n'omulundi n'ogumu, si kalungi n'omulundi n'ogumu. Ekirala akadde ako tekayina mirandirako ngakko, ndowooza okalaba gye kalandira ku buti obwo bw'ogamba obwa compound yo, tekaba na mirandira. Ekirala obuzibu bwe kalina, ensigo ezo ze mulaba obwo obuntu obwa white bwe mulaba obwo busigo, singa kagwa wansi awo oba tugeze kagudde mu compound yo, kasobola okubeerawo okumala emyaka egiwera 2 nga kali wansi, nga ko kalinda kafune omuddo gwe kaagala kasobole okulandirako. Kawangaala nnyo, tekamala gafa. Kwegamba muddo ogwo gwa njawulo mu ngeri yaagwo, baguyita Mbula Butuliro oba Mbula Butulu gwegwo. Kati omuddo ogwo ky'obadde obuuza nti si mubi kubeera waka, omuddo ogwo si mulungi n'omulundi n'ogumu okubeera ng'ogulina mu kikomera kyo oba mu compound yo. Ky'olina okukola, fuba okulaba ng'oguggyamu mpola mpola, gusikeemu. Ekiba kisobose afazaali obuti kwe guli buteme bwonna obugye mu luggya, kuba gwo gusiima buti, tegusobola kulanda ku muti oba ku kati oba ku muddo nga gugenda kufa mu myezi 2. Tegusobola, gusiima buti obwo obuwangaala ennyo kwe gusinga okulandira, nga kamanyi nti akati kano kagenda kubeerawo okumala emyaka egiwera 10, emyaka 5, emyaka 3 nga tekakaddiye, nga tekakaze. Gwagala muddo ogwo oguwangaala. Kati bwe kiba kisobose nga kakulemye okulonda mu kusikamu empola mpola, nkusaba osobola okutema obuti obwo bwonna n'obuggyako, osobola obutema oba n'obusigulayo n'osimba obupya obw'ebika ebirala, obwo n'obwesonyiwa, kuba si mulungi kuteeka waka. Ekisooka, omuddo ogwo oba eddagala eryo Mbula Butulu we gubeera okumpi n'ewaka, obeera weesembereza eddagala oba eddogo erigenda okubeera nga libasumbuwa ewaka. Jasi singa omuntu ajja n'aggyako obuntu obwo n'abusika n'abutwala n'abutega omuntu, oba n'abutega ku mulyango, oba n'abuteeka mu sigiri, oba n'abuteeka mu buliri bwe mwasula, asobola omubuzaako emirembe, asobola omuloga n'amubuzaako emirembe, n'abeera ng'azunga buzunzi oba okusiraanya olw'ensonga nti si mulungi omulundi n'ogumu. Gulwanyise, gusikeemu mpola 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 mpola. Bw'obeera omaze ogusikamu ng'olaba guweddemu, gukwate oguteeke mu kaveera aka black, ofune gy'ogutwala, ofune gy'ogusuula eyo bw'otyo. Naye nga gusikeemu, gulwanyise ogugye ewaka, si mulungi kugusembereza waka n'omulundi n'ogumu. Kuba ffe mu kyalo jjajjaffe yatugaananga ogukwata nako. Lumu njjukira waliwo omwana yaguleeta ewaka, baamukuba ne bamugamba aguzzeeyo gy'agugye. Kati n'olwekyo si mulungi kubeera waka, kuba obadde oyagala kumanya nti tegulina buzibu kubeera waka. Si mulungi kubeera kumpi, naddala ng'oli mu kikomera, guli mu compound yo, guggyemu, gulwanyise guveemu. Fuba okulaba ng'ogulwanyisa ababeera batakwagaliza oba ababeera batabaagaliza mu abali ewaka awo. Oli agwagulaba n'agulabako ng'amanyi kye gukola, asobola okugukwata n'agubatega oba n'agubateera mu sigiri oba muki, ne mubeera ng'abalemesa, ng'abasiraanya, n'abeera ng'abakola ebyo byonna by'abeera ayagala. Kati n'olwekyo gezaako okulaba ng'ogulwanyisa ogugye mu kikomera kyo, ogugye mu compound yo. Fuba okulaba ng'ogulwanyisa afazaali obuti kwe guli bwonna buteme buveewo. Bwekityo bwe kiri. Kansubire okitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mubeere bulungi, mweraba.